Kulu gwolaba ku screen ye Father Deusdedit Ssekabira oluvannyuma lwa weeks ngaziizo nga takubwako kimunye obanga abafamile ye wamu n'abantu be wamu n'abagoberezi mu layini y'emu basiiba bakaaba n'okubanga beewuunya wajayinza okubanga yateekebwa newankubadde nga UPDF ebadde yavaayo n'erambulula nti ye mulina era ye yamukwata era ne poliisi ya Uganda nga yakakasa nti UPDF ddala oba eggye lya Uganda lyeri mulina olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 23 Desemba aleeteddwa mu kooti. Katusooke tulabe ebibadde mu kooti sayidi eyo okuviira ddala ng'abantu beeyiye ku kooti e Masaka okubanga bamulindirira na biki ebivuddeyo oluvannyuma. Ebifaananyi oba obutambi bw'enkulaze mukwano gwange y'engeri kooti gy'ejjudde oluvannyuma lw'abantu ababadde basuubira wakati w'essaawa zibadde nga 5 abafunye amawulire nti Father Deusdedit Ssekabira abadde waakuleetebwa mu kooti e Masaka. Charge sheet ngifunyeeko oba olupapulo olubeerako emisango n'okunnyonnyola byonna ebiba bivunaanibwa omuntu lwe lupapula lwolaba eddakiika eno oluvannyuma lw'okuba nti Father Deusdedit Ssekabira yakwatibwa amagye gaavaayo ne gannyonnyola nti gaali gamukutte ku misango egya violent subversive activities mu layini eyo wabula we bamuleese olunaku olwaleero charge sheet kubaddeko musango mulala. Akapapula ako koolaba kaliko Uganda Police Form 53 Regional Police Headquarters Masaka East. Charge Uganda versus A1 Ssekabira Deusdedit, male aged 47 years, Uganda and Muganda by tribe, a Catholic priest resident of Bumaji Catholic Parish Sese in Kalangala. Count 1, money laundering contrary to section 3B 119 and 139(1)A of the Anti-Money Laundering Act Cap 118. Particulars of offense. Ssekabira Deusdedit and others still at large between 2023 and 2025 at Centenary Bank Masaka branch in Masaka district intentionally concealed or disguised the true ownership of Uganda shillings of kadde 5, knowing or suspecting such property to be proceeds of crime. Kati Father Ssekabira Deusdedit emisango egimuguddwako misango gya money laundering.
kigambibwa nti ono ne banne beezibika obukadde 5 oba baazisirikira ensimbi ze baali bamanyi obulungi nti ziyingiddewo kubanga zigenda kukola bumenyi bw'amateeka. Gwe musango ogumuteereddwako. Era njagala okutegeeza nti Father Deusdedit Ssekabira bamusindise kwa alimanda oba bamusindise mu kkomera abeereyo paka ng'ennaku z'omwezi 21 January omwaka 2026. Era ng'omulamuzi abaddewo oba abadde acting nga presiding magistrate Abdallah Kaiza asindise ono ng'agamba nti kooti terina buyinza, kooti mwe bamuleese e Masaka ebadde terina buyinza kuwuliriza musango guno okusinziira ku bunene bw'omusango. So bamutaddeko omusango gwa kubeera nti yafuna oba ye ne banne baasirikira obukadde 5 bweddu. Bwe bagamba nti ssente zino zaali zakubanga zigenda kukola bikolobero. Oba the state claims he knew or suspected to be a proceeds of crime, the 500 million Uganda shillings. Wabula mujja kujjukira nti omwogezi wa UPDF Chris Magezi yannyonnyola nti yali akwatiddwa lwa violent subversive activities, misango gyekuusa ku layini ey'okulya mu nsiru kwe bintuntu bwe biti ebigwa mu layini eyo sayidi eyo. Wabula omulundi guno bamutaddeko misango mirala. Okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga Philip agoberera ensonga z'ebyamateeka, ajjeyo akawaayiraawo ku mukutu aka Human Rights Enforcement Act Cap 12 253-11 nga boogera ku derogation from non-derogable rights and freedoms. Era nga highlighting akanyomero k'okuba nti whenever in any criminal proceeding it appears to the judge or magistrate presiding over a trial that any of the accused persons' non-derogable rights and freedoms have been infringed upon, the judge or magistrate presiding over the trial shall declare the trial a nullity and acquit the accused person. Kati bano bazenga batunulidde nnyo layini y'okubeera nti Father Deusdedit Ssekabira rights ze oba ebyo ebirina okuba nti bimuweebwa oba amateeka agamu protectinga gayisibwamu olugaayu, nabwe ekityo kyandibadde nti kigwanidde kooti ebeere ng'etamute olw'okuba nti yakwatibwa n'amala essaawa ezirina okumalibwa omuntu aleetebwe mu kooti n'ataleetebwa amazeeyo ebbanga ddene okutuuka okuba nti aprodusingibwa mu kooti e Masaka. Wabula ebyo byonna abagoberera eddembe ly'obuntu n'ebigwa mu kkowe eryo tebitunuuliddwa okukakana nga Father Deusdedit Ssekabira asindikiddwa mu kkomera paka nga 21 January. Yeebakeyo omwezi mulamba paka lwalikomezebwawo. Ebintu webito webirabise ku sayidi eyo si birungi eri Father Deusdedit Ssekabira. Nga tubuddewo ekifaananyi kyolaba kyekyomukulu amanyiddwa nga Bebe oba ebifaananyi ebyenjawulo byogenda okuba nga olaba ku vidiyo eno. Bebe yabadde ne President Yoweri Kaguta Museveni yabadde amukyaziza oba y'omu ku baabadde bakyaziza President Museveni e Masaka awo. Era yannyonnyodde ekyokubeera nti yeegasse ku Thomas Thaw, founder wa academy emanyiddwa nga Elkambiyo Academy wali e Masaka. Engeri gye tuli e Masaka ngambye ne kino katukijjewo. Bebe yabadde ayaniriza President Museveni bwe yabadde azze okuba nga aggulawo academy emanyiddwa nga Elkambiyo. Eno nno academy yakubeera nga batendeka baana omugigi omupya omupiira. So President Museveni yazze sayidi eyo era nga Bebe omu ku baamwaniriza bangi. Kino bakitunuulidde okugjawo akakuku abangi ke babadde balowooza nti Bebe alina wakati we ne President Museveni. Ojja kujjukira nti gye buvuddeko President Museveni we yali ku album launch ya Yoweri, album launch eya mwana mulenzi Eddie Kenzo. President Museveni alina statement gye yakola bangi ne balowooza nti yali ayogera ku Bebe nti yali takozesezza butereevu ensimbi ezaali zimuweereddwa okubeera nga ziyamba ku bannabitone. Kati nno bangi ku sayidi ya Bebe bagambye kati emimwa ndowooza ababadde batambuza ebigambo
nti Bebe Cool yandibanga alinawo embeera etali ntuufu wakati we ne president w'eggwanga emimwa bakira basobola okubanga bagifundikira. The academy has a vision to change lives on and off the field and provide education, football plus character development to its students. El Cambio Football Academy has already gained recognition with some of its players representing Uganda in international competitions, including the recent CHAN 2024 tournament. AFCON tournament happening now in Morocco, and 2 of its players have signed professional contracts with Danish top-flight club AGF. The academy is equipped with state-of-the-art facilities, including a standard-sized artificial soccer turf, school dormitories, gym, medical room, video analysis room, trophy cabinet, kitchen. Name it, its mission aligns with President Museveni and NRM's emphasis on sport development, as he has been instrumental in promoting sports infrastructure growth in Uganda, including the construction of stadiums like Hoima City Stadium and Akibuwa Olympic Stadium. Birondo byawandikidwa Bebe Cool ngayogera ku El Cambio Football Academy gyagamba nti ya muzinzi nnyo olw'ensonga nti academy eno teyakatandika. Already yavaamu abazannyi abagenda ne bakiikirira Uganda mu CHAN 2024 mukaddeke kamayogera ku Africa Cup of Nations eri mu kutojjera n'agamba nti waliyo abazannyi abasindikiddwayo, era Bebe Cool n'agamba nti abazannyi 2 okuva mu academy eno basayininze dda ne league ya Denmark side eyo timu emanyiddwa nga AGF. Kale nga tuvudde yeyo jakubanga nsigala mbufu bwa NRM ne President Museveni bwe yabadde e Masaka nga awenja akalulu yayogedde era n'akangaza agamba nti buli muntu yenna ali mu kutiisatiisa bannayuganda agenda mukuba mu kyonna ekigwanidde. In fact yajabinze namukaaho ku bikonde buli atiisa omunnayuganda ngenda kumukwata muteeka wantu. Ate bwe bagala kukwatana mu ngalo mugenda kulaba amaanyi agali wano. President Museveni ng'ayongera okulaga eryanyi abantu ababadde bazze okubeera nga bajja ku kampeyini eno. Wakati ng'amaze okubalaga ku bikonde yannyonnyodde n'okwongera okukolokota opposition ng'agamba nti bano abaliyo abasinga bannanfuusi mwagambira nti we baba nga balowooza nti balwanyisa gavumenti n'enkula n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo, lwaki omusaala gwa gavumenti baguvuvuba ne bagwetikka ne bakkata mu nsawo zaabwe ate nga tebaagala bantu basigadde kuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti eno. Aba opposition abo balina obulwadde ate bananfuusi banamululu kubanga bo esente za gavumenti za parliament z'emisaala tebazira. Ani gwe muwulidde nti azize omusaala gwa gavumenti? Emisaala bateeka mu nsawo, mwene babagamba nti muzire entegeka za gavumenti. Obwo bulabe naye ffe nze Katonda gyali kasamanyi nti Katonda gyali, kubanga mbadde wano emyaka 65 okuva 1960 naye ndaba abantu obunanfuusi mu bintu eby'abantu abangi kiserani kibi nnyo. Nali ndaba abantu bano abakulembeze bano bonna betwasangawo balina emikisa gyonna, naye bw'obufuuka omunanfuusi Katonda takusa. President Museveni ono ng'akyawenja akalulu ne NUP yennyini yagiyisizaamu eggaali butereevu bwe yabadde atuuse bukomansimbi awo. Yagambye nti NUP yandibanga erina ekisiraani olw'ensonga nti ebbanga lyebadde kuba kampeyini eno n'okubanga eyitayo abantu beeno babadde balakaasidde ng'omusana gubali bubi, naye agamba nti yo okuva we yastepinga ekigere mu Buganda enkuba etonnya entakera. N'agamba nti ye nga muzeeyi emikisa gy'alina ne NRM gyandibanga gye gireeta enkuba eno. Kati mulaze bamulya byengedde bonna nti bazzukulu b'abalwanyi tebazannya.
nti balina omusaayi gw'abajjajja baabwe bwe balegumira enkuba. Nuupu yabadde ereese ekyeya wano. Kubanga lwe twayingira Buganda enkuba ebadde tonya. Kirabika Nuupu yabadde ereese ekyeya wano. Kati nze n'abakulembeze abalala okubanjulira entegeka ya bigambo bya mwami Yoweri tihabulwa bigambo bya mwami Yoweri Kaguta Tibuhabulwa Museveni the incumbent era president w'eggwanga nyaffe Uganda era nga ali mu campaigninga okulaba ng'ekisanja ekyomusanvu kimuweebwa mulayini efaananako bwetyo. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.